Joga haso ya muno. I'm not. I was just gonna you are throwing shade. No, listen. Throwing a shade. No, listen, Emily. Why are you throwing shade? Wakugama no akola affiliated marketing yambali no throwing a shade. Emily, listen. You throw shade right now. Don't expect me to get a mukasukira bindaza ali. Don't expect me to know. But tubeera wano ya throwing a shade nze mukasukire gundi ekida. Bagaba masasi gagena kuba masasi. Tayagala kulwa mu ntalo nga mmwe okitegerageza ko. Ona batanyonyola ekintu kye. Gwe no jano kati gwe no to confusing. Singo omulese namala yembadde muwuliriza. Ata yambuziza ekibuzo n'enkiddamu. Ngegenda ku kifananyi kyange ku Instagram sente ze kifuna just comment emwe criticizing agwe. Omanyi sente ze kifuna. Chovola bankugamba nti bannange. Nze siri bana abaana be mujja ne mu blackmailinga ne mutandika kola mukwano nze kifananyi ekyenteka ku Instagram every after 3 days gaininga sente. Nze nange buli bwe nkola post nvako nfunya ba customer nga 10. That's all right. That's good for you. And that's good for you as well. That's good for you as well. Video jentadde ku social yange mukwano chovola abantino nze video yange mbanga ngenda giteka ku Facebook. That's good for you as well. Ino kuyita mikono nga 10. Okitegeera eyita mikono nga 10 and I'm talking about mikono gy'abantu. I'm talking about meta. Listen, we all make money on these platforms. We all make money on these platforms. So we're talking about where the war started. So are we going to talk money now? Because if we are talking money, I'm not going to discuss. To discuss we're talking about that. Now, we'll be selling products every day. Kayima badayogera utalo jirwava mutuko then I don't know what happened. Then things just changed. Kabatakole bwetuti zisa mukaga kitundu wane UK fena abaliko ya residents mu UK e Uganda ziri mmeka ku side yo mukwano ziri mwenda kitundu ziri mukaga kitundu. All I want to do right now is jump in the shower because that's what I was going to do ngasina kusoma message yo ya nsibye. All I want to do is jump in the shower, kunava. Before you jump into the shower, kwetetenkanya, get in bed, sleep, and start tomorrow. Akatalekeka. Jojo, njagala kubulira ekintu kimu. Omanyi tubeera no ku internet, chovola abantu nze buli kigambo kyenfulumya mu kamwa kange, nsoka kiyumunguza. Mukwano. Right now, all I want to do is jump in the shower. We've been throwing words. I've been talking at tubade tukasuka masasi wanu. Yes. Ebigambo per second. Kubuliranga omuntu bwe tuva mu nsi yemu. Sagala kukulekera buzima nati onabale. Oyagala kuyiwangu ya Olutalo. Era tujja kubeera o tujja kwesanga. Zino ono yuke mutono tugenda ku events zezi. Bulungi nyo nyini ddala. Waliwo omwana wano ku internet. He is a nobody. Nyina ali wano ku Bulaaya. Omwana oyo naye ali wano ku Bulaaya. Okitegeera? Omwana oyo mwana musiyazi. Mwana munna Uganda. Kitegeera? Omwana yajja n'andoopera. Era n'omusango ogwo gwe twogerako essaawa eno sijja guyita musango kubanga teguliyo. But yemulugunya ate bwe yajja n'eyemulugunya nange yagenda okunnemulugunyako nga ndi n'abo obuyinza abakwasaganya ensonga ezo. Omwana yagenda n'ateekayo video era tajja kukyerabira. Omukyalo ono najja n'amugamba mu comments n'agamba nti neesiimya nnyo okubeera nti sizadde baana ba bulenzi tunuulira abaana ab'obulenzi. She is very homophobic. That is a sin. That is a crime here in the UK. Tajja kyerabira. Owulira ebigambo bye mwogera olw'okubanga nekambuuzi
The whole country. Kati mupiki ngambe mwagala. Ne wano mu comments abali homophobic baba no wano mu comments baba bakasukire ebigambo. N'abantu baji wano the whole country yesibe kuba abasiyazi. Kati mulonda mube mwagala okuba twatono. Yangamba ABCD. We have the whole country chemugamba tubakubire engalo. The whole country abasinga bana Uganda omuzogo nini temutwesibako toyagala kukkiriza bwonayigo temutwesibako yes olusi mukisusa mu abaana mu abasiyazi mukisusa ne mutwakinga ne mukola ebintu by'ekisiru mukisusa. Can't you just beg ne mubeera genga mubeere nga temulina kutumalako mirembe n'obwagebwa mmwe kati bwe tubagambako namwe munyiigire ntino nagamba ku muntu omusiyazi kale munyiigire ekyo sijja kyegaana munyigire ntino Jojo yagenda nagamba ku musiyazi ntowayo kisusiza nti omusiyazi nanyiga Jojo ali homophobic oba abasiyazi temuddamu kungulako mulekeeyo olusi mukisusa bwetubagambako bwetwogera kubuuza buli muntu anaabeerawo ng'abatya buli muntu anaabeerawo ng'abatya teri bagambako buli muntu anaabatya pakati nti kati bwe Jojo kati ekikukolanya nkitegedde nti kubanga olowooza Jojo ndi homophobic bwe mba munyiigira munyiigire. Yes, mukisusa bana mwe ne mututwakinge ne mutumalako emirembe mulikutinza abana babendi mubayingize emize temutukoya mutulaze ntino okuba omusiyazi oba wakabi temuli wakabi bwamu katoba onkyawala kuba musiyazi ne bano bona kale munchawe omubangufu oyogera nnyo kati ntino oli mukwano gwo yanyigira kati ntegedde empana na jeva customers mu maze n'obwogera sirina temwina kyemumbulira basiyazi bamwe kale genda ondope ntino ndi homophobic bajje bansibe ondope mu government totagala basiyazi genda ondope anti kati oli UK ntino bingi ntino bw'omugamba nti omuntu omusiyazi musango genda ondope ezizo omusango gwa naggomola mpalana ebintu byompalani nina kubanga oli musiyazi katolese kanno ntino otekawo kanno gamba weyogereko wekka ntino Jojo twagala basiyazi kyoba tetukwagala kale munkyawe watogera kumpa sente mmeka ngenda kuwa sente mmeka era ensonga kankubulire Kayima nga sikulimbye era kino kankyogero ba mukisalamu mukisalemu abasiyazi bantama mwantama mututaba kutama bibyo mwantama buli wembalaba ngamba bana abaana bano batama mwantama ne mutumalako emirembe mutwakirire mutwatedde obuzibu mwefudde abakabi mwagala okusa amateeka katoli wano nkusinga obulungi katogwe mu mutwe gwo olaba ddadde nawe oli mukazi kale mwantama katuba munkyaya kyekyo kale genda olope mu gavumenti nti omukazi oyo ye gundi ne gundi tayagala basiyazi bajje temutukoya amazima kale gavuddeyo buli omu katoba ekyo kyekisinga okunkyaya lwaki tewakyogedde oyita eri ate mukwano gwange wamugamba nti ogundi Jojo wakola bodi kale munkyawe temunkoya sijja nakwebuzabuza nti no kini mbagala nnyo nga mbagalako mbagalako zina reviews sagala mubene views za mwene sagala ebintu bya mubyantama buli wembalaba munyiza mwekola obusolosolo mwekola biki nekita mwantama era buli naku kimanyi ensonga kubanga nze seruma lutama ntino bakita bya seruma ntama abasiyazi mwantama atamadda genda olope mu government musibagala era walioka nova Uganda gwenno walioka novaayo katoli wano katotulumi omutwe ne Uganda edinnya lyakugana erinya jangana licha twalize eri wachi wadduka kakati ononya kamba katogenda gifunira kamba kacha nze nkola business zange omaze noyogera amazima nti gwe Jojo wakola boti ne boti yes ekyo sijja kyegana ebyo byo bituufu byogambe asiyazi bantu mwantama katoba mutu kyawa kubanga tulina views yes oboncha wa Jojo oyo ndi mukwano gwange uli abistole byolese mukwano gwange wamugamba nti noyogera comment yes comment na jiwandika wandika siziraba kozana litamine kwalizeri abasiyazi mwantama ate bobe oli part of them naye wantamiramu era bobe wanyiga kati era empala nantegedde jeva kubanga omanyi views zange manyi views zezo kyesitakkirizaamu sijja kikkirizamu kubanga nti okuncha oba munkyayire ku mazima yes era nakiwandika nti bannange ndyose nesitazala mwana mulenzi kubanga singa nzadde omwana omanyiko okwekola ebikola ebintu byokola gwe ebintu byekolakola gwe mwana gwe sirowooza nti bazadde bibasanyusa newekolakola obusolosolo
ne mwekola biki ne mututwakingira ne mutandika okulaga abaana abato kino byakabi kubanga mufunamu ssente kati olwano weewala ne ssente mwentekayo ssente kati abaana bonna bayingira obusiyazi kubanga bakola ssente kati nawe nti oli influencer nnyo nawe nedda obusiyazi si bwe bukola ssente fashion zekola ssente affiliated marketing abaana balaba nti ekintu gundi because of this temutukoya gundi kabata tugende twebaka tugende twebaka temujja kuntisatisa wabingamba dda bagenda kukola kale genda bandope genda ondope mu gavumenti batulageteeka ebitugana okuba ne views zaffe batugane teeka tulina bagala lwampaka lwaki mwe mutukuba obusiyazi wamwe mu faces zaffe mututwakingira mu face ne mutukola ki tetulina kuteekako comments zaffe mugende wana abasiyazi bangi mwenensi ne tebalina wa face nga mwe mututama liigi ki era liigi eyo gy'oliko nange sijagala kubanga nze ekintu kyesitakiririzaamu so nakyo olaba amadiini sigagana geera mbeera ngamba amadiini nga beerako ate abasiyazi nja bakeerera ku makya mbakolera live oba munkyawe temunkoye sibalumbangako gwa nnumbye wano tubadde wano otandika okunnumba nze mbala ebintu ebimukulanga bya kisirumba manya ekisinga okunsanyusa teri kigenda kukusanyusa twaliza muli obusiyazi nga tansangako na musajja yenna oba tansangako nga nkoze ekikolera the fact nti nno oli wano olwana lutalo lwa munno oyogerera gundi eri emabega yo wagamba nti mukwano gwange n'omuterako comment kale mugende mwegatti nkugamba emize gy'olina ano ku UK gyo tegiko mugende kabata tonzamu okumpita ku live nga bano bamasikini kwebali otidda nti ate nga ntidde gwe kukuta amatayi hours meka singa nakuddeko dda nakoyekoze nekuta amatayi todamu okumpita kweno buno obuntu buno nga kwebuli ate mulowooza Jojo don't forget oli UK bagenda kunkulaki bagenda kuntikka nti zizo omusango gwa Nagomola ono emisango wano emisango egikugobya mwene ensingi manyi siina kyenkya kubanga ndi UK kyogamba wano abatagala abasiyazi kale tebaliiwo bakwata wali ne bagenda mu campaign oli masikini Jojo talina yadde olwataano naalibera masikini nenga sisobola kuba kusaidia mupolize gy'okwekaza era wasanga bannayuganda basiru abakuwagira sisobola ebintu byomukole bya kisiru era yogera byonna neze bw'oba onkyayira views zange nti kubanga sikiriza mu bintu byemukola kale munkyawe sigenda kutuusa views zange nze tuba ignoring until you come attacking us olwaleero oproving abantu nti oli masikini bwe mbeera masikini kubanga sagala basiyazi lunaku nebuza akasajja nakakola ki paka era esooka bw'ogijjeeyo kati ngitegedde